problem eliwa mwebananga aba local leadership binasaawo kubanga etteeka lyonna weeriri etteeka lya constitution liri clear liri guaranteeing occupancy mbawadde presidential directive eyaki eya 22 August 2013 nayongerako eyo ya 22 February 2022 eyawagattako ne court orders ekitaaliko kakati naffe ne batugattamu kakati bw'aba atunulira alaba ninayo RDC atula mu komiti ye ne DPC ne DSO ne what neyo noza executive committee muletayo ne LC5 ate LC5 tali bwomu alina naye komiti ye noza ja reportinga waliyo kati political leadership LC5 LC3 LC1 kakati system eyo webanga mumu ate kati wayinza ntya okubaawo instability mu land system nti oli agobwa ku ttaka agobwa atya eno waliyo LC1 ejo emanyidde ddala nti uno abadde wano emyaka 12 okusoba oyo wa kibanja ajja kuwa lipooti ye LC3 nabo babeera kuli LC5 mwena mulibeera okwo kati RDC bwatuula nga babimuleetedde nekise bagamba bano bajwa tubamanyi kati system eyo nga eriwo ddala instability mu byettaka ebeerawo etya juzi nalina naye nayomba nnyo n'agamba nti nakaleta ekintu kyange wano emyezi 6 tolina kyokikozeeko ate ekyange kyangu nnyo kubanga district yamala dde okukiriyalinga nasooka ku poliisi negamba tufaliti tulabye ne kooti byonna ne bakitwala district ne bakiriya ne bakireeta wano gwokituddeko just clear it nemugamba I don't just clear ekintu kyetegeeza n'ekiyitamu evicting ate kwaliko to evict people several people nemugamba evicting people si kyangu si kyakuzanya kubanga omuntu agenda wa gwajja omu evictinga nemugamba nti mpaamu time nga bwongambye nti nkituddeko emyezi 6 kale tuulaawo kanyigirizeemu time n'atuulaawo nemwalagirira nemugamba constitution eno giramba kooti yo order yo eri butuufu naye constitution ogirabe egamba security of occupancy yate basasudde busuulu myenkereza eno kesi ogiraba obusuulu obutasasula si eviction eri babanja that is our legal system kasita precedent eyo ebeerawo erina force of law negamba directive za president oziraba kizizino naye ate oyo president yali ayogera bwogezi fortunately mu kiseera ekyo nalina keesi zange 2 zirina nemulaba kooti bwesazeewo they have force of law n'olwekyo munange lindirira ebbaluwa yo gyempeereza RDC wano nga mugamba don't enforce that order akidde bamwegondiye bawandikeko wansi ye ateekeko RDC yagaana ekyo wekikoma they will say again we shall RDC we shall have helped the president okuleta stability mu ggwanga lino tewali kuleta stability ebino ebya gavumenti kati olweri agamba tuli mu ministime ne instability ng'eveeno mu gavumenti abagavumenti be bakuba abantu abagavumenti be banyaga abantu be bakola ki kati instability eri mu bantu eri be bagoba bannaabwe ku mataka instability kati evudde mu bantu kakati kano president kwe system yange ginasaawo neŋŋamba twabeewo LC1 kubanga yamanya ebiva
kyalo kale ne LC3 ne LC4 teliwo LC5 nenkwata omuntu wange nesiga RDC personally represent me in the district wansi wenensako security organs lwaki tekikoze juzi nakuweereza case RDC ndoza oba ogijjukira bajja ne bangamba oli alina omu yajja n'ekyapa n'omulala n'ekyapa ate LC1 naga nti bannange mugende mbawadde ennaku 10 mutegerekane mulabe nanyini kyapa bani nempandikira RDC bibino nebisaako investigating wakola you went very fast and handled bwe batyo bangamba era bali very happy. So I'm happy with that strong leadership, at least that one. Juzi nabadde Hoima last week. Lina ly'okusooka abantu bangi babagoye oli yafunye bufunyi lease eteri ntuufu kubanga kuliko abantu naye district land board Hoima land board nemuwa lease ono nagoba namenya amayumba nagira ki nagendayo nemagamba baddeyo kubanga nina directive za president wagamba Mr. kola ekintu kino kibanga president yakikoze president wagamba RDC kola kino president yakikoze nolwekyo en order ya president nindagira babazeeyo kati nezirayo oluvannyuma ndabe kiki ddala baddayo abantu bangi nnyo over 600 ne waliwo weakness DPC ali ku lulwe LC5 ali ku lulwe RDC ali ku lulwe abantu ne bataddayo ono wagamba RDC olinga agamba ta minister asooka okuwandiika so I was there last week ekyasanyusa bonna bwe bawulira president message ya president yeruweru nti weakness zivudde ku baloko bonna ate nga nali ngenda beegatta wamu RDC DPC waliwo ne district the region RDC whip ne beegatta wamu nali naatera bankubira si muntu ojja naye jangu kulambula bulambuzi bantu baziddwayo dda bonna ku bibanja byabwe kubanga leadership yegasse nga president bwajagala nyabo gata and whip all those people tetujja kuba na buzibu mukono obuzibu kati buba bujjaffe mu ministry kulaba nti there's no double titling nga kati bwe tukiperfecti nze kati mu system eno so nanga ndaze kubanga njagala nkinyweze ekintu ekyo nkinywereze kati eno leasehold district land board gyewadde ng'ate oba oliawo freehold sometimes ng'ate abantu abo kuliko ab'ebibanja tugambye nti yo kati etteeka ligambye mu 59(1)A nti it is void transaction nga nze nkwata olwo yange tumaze okulambula abantu abo ne authorities of district tubalagidde nti muddeeyo nga mpandikira ono commissioner and registration sazaamu kakati ekyakola obubiku wano ku kino ekya mukono nyabo mukono kati tubadde tulinaamu kaseti wano kubanga twali blocks towulidde sisigundi yagula baliga virtual the entire township now municipality and the blocks 50, 530, 190, 193 covers virtually the entire, at least before it became a municipality, the entire township central region esinga yonna kakati value esinga ya mukono eryawo. You can imagine nti ebyapa mukono kwetudde nga ebyapa nga 8 biri ku kyapa kimu eno broker bagikyusa ne badda ku broker naddala nga bagambye 2017
sikimanyi okutuusa bwe nali ekibaale ku emusu RDC omukyalo oyo mwerinnya n'agamba nti waliwo abagezigezi kati omugezigezi ndoze yakizuula nti waliwo bulooka eri ku bulooka kakati bwengenda nekolako ebyapa wano nyinza okutandika okufuna sente ezo ngazikola ki ng'azitwala mu banka afunye agabye liizi ku liizi ndoozi afunyeyo n'abamu abamwegaseeko wano mu emuso. And what have they done? Bakoze ekyapa kati empewo y'ettaka kubanga eri bulooku weeri ataddeko n'erye wano ataddeko kati agabye liizi agigabye 99 years agenze wali mu banka DFCU or other bank agambye okay wali olaba wali eyo bulooku gyolaba ewe kwenina liizi nga bamuwa 2 billion 3 billion. A lot of money has been lost because of this double titling and because of the manual information system manual land recording ebaddewo kubanga file oli agibuuza naye kato tekikyakolebwa. Kakati what has happened now because of the system ezudde all this double titling. Kakati ebyapa dolindi they are about 2,000 500 and which are going to be cancelled 550 ebyapa ebyonna obwo bugagga buyitirivu era nsuubira nti criminal system eneesobola okunoonya abo who benefited from that crime babakwate bavunaanibwe. Tezibazaayo. That's money for depositors. Banking system bwetyo bwekola. You deposit, then somebody comes for credit. Kati bw'ogamba nti biliyoni 8 zaaweebwamu mu loans on expectation nti bwe batasasula we shall liquidate the securities. Kyokka kati securities it is air. You can see the pain and the loss. Probably some weak banks could close. But we have to go through that process to get those titles cancelled and others which will come to surface through our system. Then, and I want to assure you, and that's why now I have the representative of the emuso of Wakiso. Because we went to Wakiso, we found virtually the same system. Those who have been following me know what happened there. And I was forced to close that emuso for a number of days. But Commissioner Land Registration, along with the Undersecretary, they assured me that we are going to work. Wakiso is going to be a center of excellence. Now I want you to visit Wakiso. And I want to thank the Undersecretary and the Commissioner Land Registration. They put a special team in place in Wakiso. Wakiso has 2, Wakiso Busiro and Wakiso Chadono. And now it is a center of excellence. If I had time, I would call them to explain to you. Search now takes just a question of minutes through the system which you have. A mortgage takes just, and money falls in the economy. You are assessed here, you pay there, and then you get the results. It's the center of excellence. I had another meeting there to find out, to verify, and I called users to come and speak. They told me no. Surveyors came. They said now, before that, we could spend months and months. Now, it's a question of weeks. But I told them weeks is even too much. I want somebody to walk in, verify whatever he wants to verify as a surveyor, walk out with the results. It is now a center of excellence. And
Wakiso, and Wakiso is the busiest land office in this country. I think in terms of revenue, I think Wakiso brings in about over 3 billion every day. And let me tell you something. Before our land information system, mortgages, transfers, annually was putting about 50 million in the treasury. Now, because most of the money was going outside, now with the information system in place, RDC, without increasing any salary, any tax, such fee remains at 10%, 10,000. Transfers remains at 1% of the value or something like that. And the mortgage remains at, now the treasury clocks 900 billion annually. And I think this year we may clock, with the system now rolling out, we may clock 1 trillion plus. So, thanks to the visionary leadership of His Excellency the President, who said, what happens if our records are bad? But the vision was also the economy, the entire economy. Now we are talking of the money in the treasury. What about the trillions now, which are rolling out through the banks every day? Now, Wakiso, Center of Excellence, now we are here in Mukono. Mukono, we have now started. We are cleaning up. Doreen, we want Mukono to be the second center of excellence here in Mukono. And it's going to be, you can see for yourself that the system has already identified 500 plus titles to be cancelled. That means now confidence is returning to the land sector. Confidence. And if it is back in the sector, it means the banks have confidence in the titles they are getting. It means whoever owns land instead knows that I have this land and it is mine. I will not go to the land office and find that somebody else has registered. And what we have done in Wakiso is going to happen here. It has started. From here, I think the Bukalasa pastor, I asked him to come. We are coming to Bukalasa. I want to tell you, once you get to Bukalasa, Wakiso, Mukono done, you have 85% of the land business in Uganda. I'm revealing this to you. Mukono, Wakiso, Bukalasa covers 85% of the land transactions in Uganda. So, already we are doing some work in Bukalasa. I've been there twice, over thrice.